Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV. Nengayo nga njogera ne Kyagulanyi Bobiwine twadenga twogera Buterevu nkwaniriza nya tempozi ku Bokati TV nenyongera okukubiriza okwongera gwatanamba ku subscribinga ngo bado tulabireyo mpola mpola subscribinga otwegatteko osobola okubira nga ofuna amawulire ag'enjawulo. Olunaku olwaleero yes nkugamba nti osobola okuweereza ka video ko ng'otumira ku bantu bo ng'obuuza ku bantu bo oba kale ng'olanga business yo tukakuterayo waneeno nosobola okubeera mpozi nga ate osharinga ekiki kyolina eyo. Noti 75488735 noti 75488735 ye namba kobotika ka video yako ka recording nga temuli mu music background totekamu ene music mu background ka recording ile mulumuyo nga woli tewaliwo noise yonna osobola okugamba ebigambo bisobola okubeera nga biri clear nga temuli mu music olw'ensonga towala ensonga ya copyright. Ronald Mayinja akomyewo ewaka wadde nga abaana amubeebuuza akomyewo nga zenga mbega akomyewo nga zenga jidde ddala oba wabula yakuwadde ensonga ze lwaki yali agenzeeko kusikanako ku mukulembeze basheyaringeko kubagamba yalwanyisa omukulembeze okumala ebbanga ddene nnyo naye n'amala ekisala n'agamba naye gwe nnwanyisa kangende mwebulize maaso ku maaso agamba kyekyamutwala mu State House n'okugenda alabe ebiki ebifa mu NRM era nayogerako ne president ensonga ze agenda banga azikuwa neyo ka video kano kengendo kutirayo olabe ensonga ze naye nga kubitambula kansoke nkwe ka video nengayo nga njogera ne Kyagulanyi Bobiwine twadenga twogera kino kiri kuno kubadde kwogera na bangi kwogera mu bangi naye nga ebbali twadenga tusinkana kubeera ne nerero goloza nguddeko mugwe nga tamanyi nti wendira baddacho anyanjudde mbanyi naye nga kuva nga sinagenda nga twogera nga nvuddeyo nga twogera okujjano nga twogera enkiiko nyingi zibadde zituula naye nga sisobola kusooka kiwa mu bannamawulire nga ate biye sinnakimugamba so obaka eri bayimbi bannange kino si kyakusaaga mbadde mayino nayina kamera obaka eri bayimbi bannange bino ebitusi byalwali byakukyusa bukulembeze nolwekyo mbadde nsaba enkyukakyuka erime kubalika mabega mujje osobola okuba nga togenda kwesimbawo naye nowagira buwagizi enkyukakyuka nakyo kikola osobola okuba nga ogenda kwesimbawo era nojja mbakubiriza mujje naye ate nkubiriza nnyo bayimbi bannange abali mu yero aba NRM mujje eno nkyukakyuka tetulwanyisa NRM tetulwanyisa Museveni tulwanirira Uganda nolwekyo mujje tubeere tofaali kukyusa obukulembeze bwa Uganda. Tukulabyeko wali nga weetondera abawagizi obadde obeetondera ku kiba tubafuna ssente no saafuna ssente naye bambibba okuba nti nagenda ekyabaluma okifuna bulungi kyabaluma ekyo ekyabaluma kyembadde mbagamba sole saali kujja kufuna ssente naye nali ku kyokunoonyereza okwogerako n'omukulembeze olina ensonga nnyingi naawe leero oyinza okuva simanyi kibiina kyowagira naye nga singa osanga omukulembeze byoyagala omwebuulize kimu ku kimu nange namulwanyisanga naye nga njagala mwebuulize mugende mwami Museveni kino nakino okyogerako kyekyo nalina okusooka okikubira paasi era nakifuna n'abiŋŋamba bingi byekugambyeko bye bitini naye kyenkugamba nti abali ku mukyukakyuka bali ku kituufu bantu bannayuganda kubeegattako tukyusa obuyinza Mwami Mayinja President Museveni discussion yamwe kikyayogera ku bavubuka n'embeera n'eriwoli mu ggwanga kikyayogera ku Mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye abavubuka akkiriza nti balina mirimu naye atya nnyo okwekalakaasa kwabwe akkiriza nti balina mirimu ate talinawe out yakugibafunira naye atya nnyo okwekalakaasa abatya nnyo okwekalakaasa ye kyatya kati kyenamunoonyangamu nti tebalina mirimu olina gy'otonzewo nga tagindaga yagamba tebakola ki baleke kukwata bintu mu ngeri mbi tayagala kwekalakaasa naye nga nze ate ensonga yange yali nnyo obakoleddewo ki okuva mu mbeera embi polisi ziza sawu zongera kunyigiriza abavubuka bw'ojjawo leero bodaboda teziyingira mu kibuga oba okutogedde omulimu gw'omuvubuka obutale obwatundibwanga bwe mulaba owino n'akaseerezi gye zitundibwa buli butale omuvubuka mwe yatandikiranga nga tannafuna kasente leero byatundibwa bye nalinga mubuuza bye namubuuza ne mugamba bwewasayininga okutunda owino bwe baamala okugitunda walowooza ku baali bagikoleramu leero abatasobola kupangisamu mudaala
beba bali abayikalakasa leero kuba tebalina bebakolera. Bw'oba oleeta owagidde polisi tekanso gyerese gyemanyi nti eva muggwe eyogoba bodaboda mu kibuga olowoozezza ku bavubuka babadde bazivuga ebyo nabimubuuza omu ku omu kuba singa saabimubuuza nze nga nze mwali buyise bukyayi naye nze ndi wano naawe akubuulira nti nabimubuuza. Ebirala ebitaali bibye ne mbibuuza Kasule Lumumba kuba nalina okubuuza abantu babiri nalina okubuuza pulezidenti w'eggwanga nembuuza ne ku muwandiisi wa NRM nabifuna bulungi era bombi bakimanyi. So nga bwe tuba nga tuli mu kukyusakyusa eggwanga tuleme kulwana natalo tutamanyi tolwana bulwanyi pupupu tusindika abavubuka mwekalakase mukole kino nga tetumanyi nga tetulina nsonga ntuufu ensonga gye tuliko ntuufu. Akasemba yayogera ku nsonga ya Kalulu talina kye yakugamba ku nsonga y'abavubuka abamuvuganya ku nsonga ya Kalulu ka 2021. Ensonga y'abavubuka abavuganya ku nsonga ya Kalulu yagamba nti ejja kuwangula naye bw'omubuuza ensonga z'abavubuka lwaki bamuvuganya taza adressinga naye yagamba nja kukola ki nkyalina obuwagizi nja kuwangula naye nemugamba nti ojja kuwangula naye obuzibu obukyaliwo byebyo bibanyiga bibatuwaala ku street ebita bya dressing era singa yabyaddressinga n'alize ne kugamba bw'ombuuza n'alikuzzeemu nti kino agenda kikola bw'ati n'essaala wa kyonna kyonna kyagenda kikolera ate poliisi ezizenda bezikyatambula zezongera okunyiga omuvubuka. Abavuzi ba bodaboda basinga bavubuka abantu abadde bakola mu butale bavubuka bwe buli mu kugibwawo bodaboda zigibwawo teriyo poliisi ekoleddwa kuyamba bavubuka n'olwekyo tagirina kati gwe muvubuka mba nkofaminga nti weebereremu. Okay, ye muganda waffe Ronald Mayinja olunaku olwaleero avudde naga nti aliwo naye otyo ndowooza omukulu Ronald Mayinja omulabye akomyewe waka. Omanyi Bobi Wine nsulo ya mikisa oba nyanja ya mikisa buli season ebeerako n'omuntu waayo w'omukisa. Waliwo ekiseera Haji Nassan Tegese Bagala yabeera ensulo y'omukisa nga gwagamba nti kati mumuwe oyo muwanzeko eddusu nga bajja kukuwa. Kati ne Bobi Wine naye ennyanja ya mukisa nti buli asenako bw'ati ne bw'aba atutte kajiiko byagoba biyitamu bulungi nnyo ne bitambula. Kati ababaka ab'enjawulo n'abaana ab'enjawulo bazze bafune ku mukisa okuva Bobi Wine. Bwato ne Ronald Mayinja n'agamba sijja kufiirwa mukisa guno kanzireyo eri tebangobanga. Naye nga abasinga bagamba nti ne sente ze yafuna musajja watuzaalinganga ez'ekisiraani kuba yafuna emmotoka yali ebalirwamu miliyoni 600 plus ne yagiguza omugaga w'omu kibuga miliyoni 2.5 ate nga talina kaadi yaayo. Bwe batyo kaadi bwe yamubula ne wajjawo emizozombe nga musajja watu alina kutunda woteeri ye asobola ate okuba nga eyeenunula aleme okugenda mu kkomera kubanga nti yaba yatunda ebyekicupuli oba ontegedde. Bwe batyo n'atunda woteeri n'asobola okubeera nga mpozi ye ava mu bunnya. Kati woteeri talina, emmotoka talina, ebyobugagga ebigenda bimukendeerako. So omusajja abaddeyo n'agamba ensi ekubye kanzire ewaka. Bwatyo bamwaniriza ku kisinde kya People Power n'agamba akomyewo n'akoowola bayimbi banne mujje tukwatize wamu. Kyemanyi ku Bobi Wine nti azibudde abavubuka amaaso nti musobola. Ate n'abalaga nti abasajja bano tebabafaako beefaako bokka. Kati ensonga yonna wosobola okubeera naawe omugagga okweyimirizawo okwetambuza ng'oli mu byabufuzi ng'ate oli mu system munda. Otherwise you will die poor. Nze Sula Ssenyonga, mubale bulungi, mwebale kwagala Bokat TV. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV